kambawe olunaku lw'olwaleero kambawe olunaku lw'olwaleero mbawulirizeeko enkya bwe muba temunnajja baana bali ku mmeeza zammwe kusolvinga nsonga zaabwe nga mukolagana ne bannansi beeyo ne babawa ssente ne mubonyaabonya bannayuganda bannammwe bw'oba oyagala okumanya amaanyi ga intaneti omusajja luli yagamba mbuno batukwate ku Dani mukyamulabako Dr. Dani oli yagamba mbuno batukwate abaagaana ogemesa abaana omanye ekiri mu famire ye omanye ekiri ebukoddomi bwe gye yawasa omanyi kye twamukola mmwe mututinkuule mukole ku nsonga z'abannayuganda abali e Saudi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Sheikh Kayire omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kisunku kya kinyonyi n'embuusa omukisa byonna ebyakulema n'ebyagaana. Nkozesa kyoto kino kye bayita musetafiirwa. Nkozesa kisunku kya kinyonyi kino kisulagu n'embuusa omukisa. Buli muntu yenna ali e Bulaaya visa ziganye mpapula ziganye buli kyokola tekiyitamu era gwe tonna kyofuna ekino kyoto kye nkozesa kye bayita musetafiirwa n'osumululwa emikisa gyonna egyalima okusumululwa mu abalina ebizibu balemeddeko tofumbirwa jangu ewange wa Sheikh Kayire kusumuleko ebizibu nebadde bikutawanya. Nsanga ku namba eno 075 54 66 2. Ennaku zozo nambadde njogera ku kugema nategeezeddwa okugema bw'oba manyi bakugemera omwana oba musajja gwo ba mukazi gwe nga bakugema genda mu ddwaliro eriri private batandika okumonitaringa obulamu bwo mbabuulira seba aba basajja okimanya eryo eddagala lya yellow fever libagamba erya yellow fever lye bali mu kugema omanyi lwaki balifulumya wabweru okujja nga bo be batambula nga bagema mu masomero wawa awakuŋŋaanira abantu abangi omanyi lwaki abasawo abo abagema bakambwe ennyo abantu bagema ze ssente ze bamuwa abantu bagema ye komishoni gwafuna gyakoma okugema abangi gyakoma okufuna ssente nnyingi genda yokinoonya bwe kiba si kituufu nve ku intaneti kyova olaba batendalinga masomero balumba masomero ye tomunyumiza mbu omwana bamugema addamu n'amukuba sindaano n'omulala n'akomawo n'amukuba sindaano gyakoma okugema abangi gyakoma okusasulwa tamanyi byagema ye kasita aba ng'agemye bangi ye komishoni gwafuna Now, njagala kutumira kaba UPDF mwenna ne bannayuganda mwenna ani ajjukira secretariat gye naleeta nga muhoozi nga bakamulangirira ku bwa CDF ani ajjukira bye nabagamba ebigenda okuddako nabagamba ntya nabagamba agenda kusooka okuwummuza abantu abali mu namba za RO abali mu RO nga ba high ranking officers ba general ba brigadier awo kukabakano awawawawo agenda nembagamba naye buli agenda okulitayalinga bw'otagenderera ogenda n'ekintu Museveni na Muhoozi balina ekintu ekibagoba era ebintu byabwe babikola mu supidi kubanga waliwo kye bagoba kuba nabo waliwo ekibagoba kati bwe tujja ne twogera ebintu bino temulowooza nti tuba tusaaga nabadde ndi awo kansooke ku ekyo
yawumuza 15. Sir, next is RO 0092. Brigade, Commander 405 Brigade, Commanding Officer 9 Battalion, YC 09 Battalion, Platoon Commander Eric, Peace Support Operations, OPC. Military Service. Bonna abasinga bonna be yalitayaringisiza ba high ranking officers ate bonna ba RO katolwaliro amasimu agansibye mu pastor RO yasigaddewo bayagenze. Anyway, siranze Morini Sinikea ya kutusako programu eno. Morini akola ku lususu kati wobo ine kizibu kyo lususu wonna woli contacting Morini Sinikea. Tuna premium dental clinic esangwa Makerere Kavule mu contacting ekyo kijja kuba kiwedde. Tulina omuzimbi, tulina ayoche ebyuma, tulina afumba ku mikolo, tulina nowa transport sama Uganda. So obulango bwe butyo buwedde tuzeyo mu program. RO fulani. Ba RO banji ne fulani sibanji. So mubere bagumu RO fulani ali steady. Ali steady, I repeat. Temuba koche mutya kwekyo. Naye kye nabagamba mukirabi. Buli muntu yenanga wawumudde yangu wogende mu ddwaliro ng'obudde bukyali. Yangu wogende mu ddwaliro ng'obudde bukyali. Waliwo abantu abazze bagobererwa muwoze nabagamba muwoze agenda kuflashinga out. Batya waggulu ne wansi. Era ne mbagamba agenda kutandikira waggulu. Tannaba kuweza mwezi mu office 15 bo baafulumye dda. Ne mbagamba abakwerega aba wansi bagenda kubayitira mu tteeke erya unfit abagobe aba wansi aba waggulu kuba ritayaringisa kubanga ayagala kuleeta Abanyarwanda abo bonna buli we baavudde wagenda kuddawo Omunyarwanda. Mutegedde kati omuntu gwe nayogerera kweyo programu oyinza otyo okugamba nti gwe nakuwaayira oba kiri kyonna kirimba naye nga kino kyo kituukiridde. Gwe nayogera ne Rwasa ne Brian White nga bibyo bitambula nga nawe nakwogera mu vidiyo eyo nga walimu oyinza otyo okugamba nti gwe nakuwaayira oba nalimba nga ate kino kwekiri. Ku nsonga eyo byotasobola kukola bireke waliwo asobola obikola mu revolution kola kyosobola okukola. Yensonga lwaki buli lunaku I have to appear here before you every day mpozi nga waliwo eki nga nawe tewandisobodde kujja. Bwe wabaawo akadisa konna kensobola okuyitamu nkayitamu nenzija kubanga nange ekyo kyensobola okukola. Njagala kyensobola okukola nkikole kigweyo munda munze nneme kubaako kyendekayo. Kati nawe buli kyosobola okukola kikole ekitali mu busobozi bwekireke
buli level eriko nnyiniyo agiriko eriko gwe Museveni bw'aba akulemye gwe mukwase Kyagulanyi muleke Kyagulanyi ye gyali tutegereganyaawo temubako kye mutya ku nsonga ya RO fulani ba RO bangi bajja kubonaabona bwe bateebereremu naye ekyo mubeere bagumu fulani alisted Now, police yagambye police ne gavumenti bavuddeyo ne bagamba abaana ba Nuupu bayambala ebyambalo byabwe bakwatibwe. Nyongera okukwaniriza era mawulire gaffe NTV akawungezi katutandike. Polisi erabudde abantu abeegumbulidde omuze ogw'okwambala ebyambalo ebifaananyiriza ekyambalo kyayo nti kino kimenya mateeka. Omwogezi wa polisi mu ggwanga Fred Enanga agamba nti abakikola batuuse n'okweteekako ennyota oba amayinja ag'amadaala aga waggulu era n'okweddeyo abawagizi ab'ekibiina kinnuupu n'abasaba kino okukikomya bunnambiro. Okulabula kuno kuzingiddemu ne bakanyama abakuuma mu bifo ebisanyukirwamu saako n'abaserikale ba kampuni ez'obwannannyini era wabula bo aba Nuupu bagamba nti poliisi erabika enoonya kugiwa ssente za bikwekweto naye abawagizi baabwe bo tebalina tteeka lyonna lye bamenye. Waliwo abawagizi ba NUP abazze balabikira mu byambalo ebibaawula ku bawagizi b'ekibiina abalala abamu kye balowooza nti bakikola n'ekigendererwa eky'okulaga obuganzi bwe balina eri ekibiina. Bano bazze balabikira ku mikolo gy'ekibiina egy'enjawulo era abamu babakazaako lyaba foot soldier. Poliisi egamba nti ebyambalo bano bye beenaanika bimenya mateeka kubanga byefaananyirizaako n'ekyambalo kya poliisi era ababyambala balabuddwa. Okusinziira ku Fred Enanga abamu batuuse n'okuteeka ennyota oba amayinja g'amadaala aga waggulu ku byambalo bino. Beeyongedde okufulumya uniforms ezeefaananiriza n'entunga nga olabira ddala bakopperera n'entunga eya uniforms zino. Tuzze tulaba abamu mu bibiina ebyobufuzi naddala ekya NUP baafulumya abaserikale baabwe aba traffic abambala amayinja ne balyoka bambala ne uniform enjeru ne bayimirira ku kkubo ne batambuza emirimu ate ng'etteeka terikola ki liba teribakkiriza. Oli n'ayambalira ddala amayinja agali ku ddaala erya senior commissioner oba generali oba assistant inspector general mulimu abayambala n'amadaala aga IGP. Mu kwanukula omwogezi wa NUP Joel Ssenyonyi agamba ebyambalo abawagizi baabwe bye bambala byawukanira ddala n'ebya poliisi. Ebyambalo bye twambala n'obukofiira bwe twambala bwaffe kyobulala buliko baaji ya NUP ya people power era tubwambala nga tugamba n'abawagizi baffe bwambale tebulina musango. Tetugambangako omuntu nti kaakati kwata uniform ey'amagye nga Lilian Abe Andrew Mwina n'abalala ze bambala ez'amagye ezaddala. Abantu baffe tubagamba nti ebeera y'amagye eyo temujambala mugirekere amagye. Naye bino ebyaffe etukola kuliko baaji ezaffe naki toli buzibu kyodula naffe ng'abakulembeze tubyambala
okulabula kwa polisi ku byambalo bino kuzingiddemu ne bakanyama abakuumi ebifo ebisanyukirwamu sako n'abakuumi ba kampuni ez'obwannannyini enkuumi era nga agamba nti abambala ebyambalo bino babagezaako kuteekawo mbeera etiisatiisa abantu olwedde bakanyama abagenda ne bagaziwa ne bambala bishezi bino ebya bbulaaka n'abikkako n'ateekako masiki kwegaana olabira ddala nti bakikola n'ekigendererwa ekyokuteeka okutya okutiisatiisa okufaanana ejje bino ebijjidde nga waliwo abasajja babiri poliisi be yakutte ng'ebalanga okwambala ebyambalo ebyefaanaanyiriza eby'abaserikale ba poliisi ab'oku nguudo ne bataataganya entambula y'ebidduka wekyewedde kigambibwa nti bano baasiba ebidduka pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali ayitawo abakwate ye Nganda Hakim nga muvuzi wa bodaboda sako ne Mahadi Lubega akola ku ssundiro ly'amafuta ababiri bakwatibwa kubanga be baali bakulembedde obubondo buno obw'abantu 100 obwali bwenyigidde mu kutaataaganya entambula Joel Senyonyi agamba nti okulabula kwa polisi kuno kwandiba olukwesikwesi olw'okuddamu okukwata abawagizi baabwe so ndowooza olwabeerawo nga beetaaga kasente nga bateekawo embeera aba NUP bambala ebyamagye bambala ebyaki nakiiso kati twetaaga sente eza operations okugenda okubayiga y'embeera eyo era oba oli awo kibakoledde nnyo ani walukatamba NTV akawungeezi owulidde egguliro eryo juzi nabadde nakamala bagamba ba Museveni bakimanye bulungi nti ebyambalo bye twambala oba ebyambalo ebyo si bya UPDF era kyovulaba bukyanga batandika kukwata abaana kwambala ebyo byambalo tewaliwo yali asingiddwa musango ne mu makooti agaabwe tewaliwo yali akwatiddwa nasingibwa omusango ne mu kooti eyaabwe ey'amagye tewaliyo gwe baali basalidde kuba si kituufu lwaki bakola ekintu ekyo Museveni takwata nti ddala tumenya amateeka omwoyo ogusituse muffe gwe bali mu kusiba gwe bali mu kukwata nakugamba buli lw'oyambala ekyambalo ekyo wabaawo ekintu ky'oba ozuukusa munda mu ggwe era Museveni adiringa n'ekyo kintu abamu akigula buguzi n'akikugulako n'okimuwa n'akitwala gw'oba olabanga atalina ky'omuwadde naye kasookwata ku ssente ze nga kigenda kati buli ayambala ekyambalo ekyo kirina engeri gye kikugumya ne kikuta kubanga otandika okukifiiringa omanye ebbanga omanyi lwaki tosangangayo mulenzi gwe bakubye kadaali okujjako eyo mu gundi mu nsi ezaseruwala abaana abawala abato bava butonga beetimba ebimuli nga bazannya ebyabagole nga bo bagole naakula omwana bw'aba yazannya ebyabagole aba ayagala bamukube ku kadaali bamwambaze ku kadaali buli lw'oyambala ekintu ekyo otandika okukibeera otandika okukifaanana kati Museveni buli lw'abalaba atulaba nga tuli magye uwulira ebintu bye balwanyisa mu gurupusi za muwoozi eziwagira muwoozi ayinayo simanyi youth battalion simanyi ayinayo youth brigade simanyi ayina biki ebyo ate nga byamagye naye byo tebabyogerako fe mu NUP tewaliyo youth brigade naye n'ekigambo fuutu soja kibaluma kubanga Museveni yali atwagala mu bintu bya kisiru abaana beepimako bulungi uniform n'ayambala uniform ya NUP n'anyuma bambala ng'abasirikale ba South Africa bambala ng'abasirikale ba US osanga omusirikale wa Museveni ng'ayina ogupale ogusipi guyiseemu wano geeguti gukutte ennyama uniform ekoze okutu bweti ebipale tebibatuuka
kakati buli lwe balaba abaana baffe nga banyumye balina ekifaananyi ekipya kye basiigira amagye nkugambye baddira omuntu nga nze nga ndi mu magye ne bakuwa yunifoomu nze nga nze ne bampa yunifoomu ya General Gaddafi n'otambula ku yunifoomu nga wansi ogulinnyamu wansi ogukulula mu ttaka eno waggulu ogusipi ebipale kati nze ompe empale ya Gaddafi nsobola ogijaamu kati bwe balaba ekifaananyi ky'abaana oyo omwana wa trafiki oyo omwana wa trafiki abaluma batugamba juzi bwe baba bagenda Koboko addusa bigero okuva e Uganda paka Koboko tebalinayo omusirikale ali fiiti bw'atyo kati bw'aba yayimiriza emmotoka n'akontrolinga jaamu waliwo eyafa yali akozinzeeko ku accident awantu wonna yali akozinzeeko ku accident awantu wonna okimanyi nti abasirikale ba traffic wakati mu kwagala okukwata amamotoka bateeka emisanvu we gitalina genda owalukula nagenda okukwata mu bwati nga ne bateeka mu awantu abazibu mu koona agenda olinnyamu waati ne beekuba ebyuma nga poliisi yereese accident okimanyi ekyo muyinza okutubulira abaana abo ddi lwe bakozinga accident juzi mu abapoliisi ne kesisi simanyi biki mu magezi gammwe amatono ge mulina juzi batugambye omusajja ekimotoka gwe kyagwiridde ebitaala mwabiteeka awantu wabi simanyi bimpi tebirabika simanyi mwabiteeka wabi ng'ekyo temwasobola kukigira mangu buli lunaku wagwawo accident awantu awo mwabasoma ennyo trafiki era amateeka gabawa lwaki mukola ebintu bwe bitalina kugendera senga badde otugamba nti abaana abo basiba emmotoka netomera abantu 3 ne bafiirawo bw'aba yasobola ozikontrolinga ne zeetaggulula bulungi kati yazza musango ki Museveni tebaagala tulage busobozi nti nno tusobola ate si be bagenda okutuwa ekyokukola si be bagenda okutulaga bwe bakola ebintu ebijjako gavumenti ate tuteekwa okulaga bannayuganda nti buli sekita tusobola ogikola Museveni bakiwulira nti tetuba miisinga tewali vacumu wonna tewali Museveni wayinza kuleka kituli nti tetulinaawo asobola kukola kintu ekyo tewali buli kintu kyonna tusobola okukikola tulina bannamawulire abalungi Mapu Media asobola okubeera emuddi wa New Vision Mapu Media nga ye emuddi wa New Vision abantu ne bafuna amawulire amatuufu gwe mpaayo we tutasobola nze nkubuulirewo agendawo kuba buli wamu waliwo agendawo buli wamu waliwo agendawo SFC His Excellency yajogedde ddayo weeri tetumiisinga SFC yadde n'akatono oleda amagye weegali waliwo n'abagenda okuba nga twakamala okuwangula olutalo bwepaba bo bateekeyo okusaba okulitayalinga taata Bobby alitayalinge yejje n'agenda okusooka okulitayalinga nga twakamala okuwamba Kampala Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Sheikh Kayire omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kisunku kya Kinyonyi n'embuusi omukisa byonna ebyakulema n'ebyagaana. Nkozesa kyoto kino kye bayita musetafiirwa. Nkozesa kisunku kya Kinyonyi kino kisulagu n'embuusi omukisa. Buli muntu yenna ali e Bulaaya. Visa ziganye, mpapula ziganye. Buli kyokola tekiyitamu era gwe tonna kyofuna. Ekino kyoto kye nkozesa kye bayita musetafiirwa n'osumululwa emikisa gyonna egyalema okusumululwa. Mwabalina ebizibu balemeddeko tofumbirwa jangu ewange wa Sheikh Kayire kusumuleka ebizibu byonna badde bukutawanya. Nsanga ku namba eno 075 54 66 2.
tuwayambala bwatyo yeewulira ng'ekyo kyali ate n'atandika okukirwanirira akibeere kati awo we wali bato tewali tteeka lyetumenye tewali tteeka lyetumenya ekirala tetutya olw'okuba babyogedde ne Museveni yali takkirizibwa genda mu nsiko yagenda mu nsiko ye n'akwatira ddala emmundu zennyini n'ebyambalo byennyini n'agenda mu nsiko ffe si bye tulina naye ebyokulwanyisa ebyaffe si bya mubiri na musaayi naye by'amaanyi mu kumenya ebigo leero njagala kutayiminga tayimu bulungi nfune obudde obugenda mu kigambo kya Katonda. Now wiiki ewedde twasoma mu kitabo kya Ezekieri essula ya 32 yonna twagisoma I mean 36 naye waliwo olunyiro lwa 20 gwe nasimbako ennyo essiira mu episode ze nasomesa mu eyo chapter ng'egamba bweti ngenda basonyiwa muli boonoonyi nnyo ngenda basonyiwa kubanga bwe mwatambula bwe nabasaasaanyiza mu nsi zonna ate bwe mwatuuka eyo ne muvumisa erinnya lyange kati olw'okukiriininga erinnya lyange kansooke mbakomyewo eka nsooke nkiriininga erinnya lyange mwalabye lipooti eyafulumye eya UN neya mwana muwala Bodo Jenny Francis Bodo ne bannanga abakyoli mwazaala omwana bamuyita Bodo alyawo ye mukazi talina nviiri ku mutwe ya asala kapata alina omusimbi muyitirivu ku mutwe asala kashawulini nga nze yina yeyambaliranga bwalabye talinaako yadde akazigo ke yeekuba ajjira ku nakyo ne bw'omuteekamu firita ye abeera nakyo Jenny Francis Bodo abodo wulira mu Uganda ekizibu Uganda kyerina muwulira bulungi ekizibu Uganda kyeyina ky'abakulembeze ku buli mutendera gwonna ekizibu Uganda kyerina mu Uganda bakulembeze okuviira ddala ku Museveni kabineti yonna kizibu kya ggwanga legislature yonna kizibu kya ggwanga judiciary yonna kizibu kya ggwanga ekereziya kizibu kya ggwanga ekkanisa kizibu kya ggwanga obuyisiraamu kizibu kya ggwanga byebyo ebizibu Uganda byerina ku buli mutendera mu bwakabaka purobulemu eri Uganda waliwo ebintu bye tujja ne twogeranga wano ne mulowooza tusaaga kambabuulire Mukama yatusuumusa dda omulembe gwaffe Mukama yaguwadde eggwanga eryo Mukama yakomyawo eggwanga eryo mu mikono gyaffe n'ebintu bye tukola si bya bulijjo lwakuba omuntu olumu aba basajja balina omuze ogukyusa ekikyamu ne bakifuula ekituufu ekituufu ne bakifuula ekikyamu nkugambye baatugambye sho yasaze omusajja mutabani w'omugenzi ne Kamalabu Kamazi tebyanyumye byamusaze byonna byafulopinze byonna byaganye abantu bayambadde bubi abantu babadde banyiivu obwedda tebaseka abantu sente z'abasaze n'omutegesi sente z'amusaze sente ze yateekamu tezivuddeeyo ku bintu bye twalabye kati ate waliwo omu akomyewo ye ndowooza bazeeyo mu kamiitingi ne bagamba wawula bannange tweyokesa omu n'akomawo n'agamba bw'ati siddamu ne mpulira omuntu ayogera nti nno mbuno teyakikoze yakikoze bulungi nnyo era kyabadde perfect naye yabadde ategeeza ekyo kibalage nti asobola kuyimba tasobola bya bufuzi era yazzeeyo waajja era kyovulaba ekyo yakikoze bulungi kubanga ekyo kyamanyi bafuba okutuwuddiisa ebyo babitukoze emyaka 40 gigenda mwana ago ge maanyi g'abantu Kyagulanyi Robert Ssentamu yabagamba nti n'abatakkiriza bajja kumala bakkirize
beggalira mu bisenge ne bawuliriza music bwe naye nga wano bajja ne bamuvumirira nga bagamba ate ebinyumye kyabadde mu kivulo ekyabadde mu ggwanga lya UK kyabalese ku bikukujju banoonya ekyokwogera tebakiraba naye era nga bw'omanyite omukalukalu tajja busera asigala agamba tyamusaze teyafunyeemu kyokka olwaliro bakkiriza nti ate kyeyakoze yakikubye nadda ne mukati neyeewogoma bannayuganda abaagala Kyagulanyi Robert Ssentamu bo bamanyi nti ekyo kyeyakoze ate kyasusse ne ku kye babadde balowooza abatamwagaliza bakimanyi nti kyeyakoze kyabadde kisufu nnyo naye ng'ate ekyokola tewali balina okubikkabikkako bakulage nti kyabadde kinafu naye nga Kyagulanyi Robert Ssentamu yakugamba kimu nze ogwange siwuliriza bigambo bya mwogezi kyenjagala kujja nakyemalira mu buyinza bangi balowooza nti agenze bwe lukubamu muziki tulowooze nti omuziki gwe we gwaggwa singa tali wano waka bw'agenda emitala w'amayanja eyo aba agendedde ensonga nnyingi music we gwe yatwalayo yamumaliriza ekigulu kyaggwa bulungi twakirabanga ennaku z'omwezi 2 olwaleero 24 akyali mu kutalaaga alambula amawanga ag'enjawulo ku nsonga z'okujja nakyemalira mu buyinza era abakulu abasisinkana ne babako ensonga zibagayagayamu kye basingira ddala okutya bateekawo embeera ey'okuvumirira ekivvulu kye mbu bamunafu yaleme kuddayo emitala w'amayanja agamba owaaye bajja kunjogerako naye yagamba ekyo takityangako paka nga mishoni ye ewedde awo naye alibanga awummula kati Katonda kye yasooka okukola kutukomerezaawo ggwanga lyaffe mu bisenge by'amakolero ga Waaka gye bakolera Waaka tubeerayo ne tubajjako ebintu ne tubireetera ensi n'egamba mbu nno tulimba kati gwe wenna ng'obadde ogoberera Ticha Lumbuye ng'ogoberera ASP Asimowire Bible and Politics ng'ogoberera Kisekka ng'ogoberera Pato njagala owulire eggulire lino omuntu wenna ng'obeera mu ASP Asimowire Bible and Politics wulire eggulire lino webale nnyo Jumakkiri ate yo Uganda esongeddwamu olunwe nga erimu ku mawanga omuyisibwa ebintu ebimenya amateeka nga bikukusibwa okutwalibwa mu mawanga amalala Ssaabawabi wa gavumenti Jane Francis Abodo agamba ekwata kifo kya 7 ku mawanga 51 agayisibwamu ebikukusibwa ku ssemazinga Africa awadde amagezi nga bwe kyetaagisa okuwa abakola mu bitongole ebivunaanyizibwa ku nkola ey'amateeka obukugu obw'enjawulo okusobola okwaŋŋanga obumenyi bw'amateeka obupya obubaluseewo Abodo oli musiru si yoyo Abodo ajja okusinziira ku ofiisi y'ekitongole ky'amawanga amagatte ekivunaanyizibwa ku biragalalagala abamenyi b'amateeka bakizudde nga Uganda erimu ku mawanga amangu okukussaamu ebyamaguzi n'ebintu ebirala ebimenya amateeka okubitwala mu mawanga amalala akwanaganya ofiisi y'ekitongole ky'amawanga amagatte ekirwanyisa ebiragalalagala Sharon Lesa Nyambe agamba nti Uganda efuuse ekkubo omuyita ebintu ng'okukusa abawala ebyokulwanyisa ebiragalalagala okubitwala mu mawanga nga Afghanistan so nga n'embaawo ezibbibwa mu DR Congo ziyisibwa wano. Uganda has also become a hub of arms trafficking across East, Central and West Africa. We note that arms trafficking increased due to the growing influence of the ADF in the region. When it comes to counterfeit goods, Uganda is a hub for counterfeit goods. Nyamba agamba nti ng'ogyeko embaawo n'ebyobugagga eby'omutaka okuva e Congo nabyo biyisibwa wano. Uganda also remains a transit country for timber from the DRC to the East and Southern African markets. It is very important to note that those involved in charcoal trade simultaneously engage in gold and ivory smuggling. Ssaabawabi wa gavumenti Jane Francis Abodo agamba nti nabo bye balina biwa ekifaananyi nti ebyogerwa ofiisi y'ekitongole amagatte bituufu. We are ranked omulabye Bodo out of 54. abaani baawe 7th out of 54 African countries and second among the 8 East African countries with the highest organized crime. That is scary. That should scare us. Kaakana Abodo ayagala abavunaanyizibwa ku kulwanyisa obumenyi bw'amateeka bonna bafune okutendekebwa okw'enjawulo mu bumenyi bw'amateeka buno obupya obubaluseewo. But also training should go to the bench.
bawa bodo ngena muwo mudali ino mukazi yasoma nginda kuwo mudali bwa kwasa mukazi yasoma bwati now abasoma nga mukola mu government ya Museveni mwenna muli basiru ne Museveni wamwe muli basiru ulira ripoti ya kachiko k'amawanga amagatte inze mbadde njisiba mu buli lunaku ngamba embaawo amasanga golodi ebive Kongo n'ebyokulwanyisa ebiyingira bulijjo sibya tusiba mu wano bulijjo sibya tusiba mu wano nga tubagamba n'embagamba bannange emmotoka zabadde bweziti ne bweziti ne zigenda ne ziyingirira ku boda bweti zabaddemu bwekiti ne bwekiti oba zafulumidde ku boda bweti eye Kongo ne ziyingira wano nga ziri bwebiti ne bwebiti ne bwebiti eryo eggulire lyeyongeddeyo nga ligamba bweriti mbuno Jani Francis Ebodo agambye gavumenti ekole kyonna ekisoboka balirizinga sente okwongera okubangula abalamuzi n'ab'ebyokwerinda okulwanyisa obumenyi bw'amateeka. Bodo ina amagezi ani akukusa ebyokulwanyisa ebyo ani abba embaawo mu Kongo. Uganda terina kizibu kirala okujjako leadership. Ekizibu ky'eggwanga Uganda ye Museveni. Ekizibu ky'eggwanga Uganda ye Museveni. Mu bintu byonna ebitutawaanya tetulina kugendera ku bintu bitono nga tetulwanyisa omusolo semanya omusolo mungi. Tukwate Museveni yennyini n'abantu be bonna tuba flashing out. Uganda ejja kutereera. Ebyo ebintu mbibaddemu ne mbagamba tani z'amasanga ziyingidde mu Uganda nga ziva mu Kongo